Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjati Fatuma Ndisaba alabudde abakyala abo bonna abakyenyigira mu bikolwa by'ekirogo n'agamba bino tebirina gye bijja batwala mu maaso nga bali bagezaako okubikola okutaasa amaka gaabwe n'abategeeza muno balina kwekwasa Allah yekka ayinza okubabeezaawo mu bulamu obulungi. Allah yatutonda eddiini etuggwako olw'abaana, eddiini etuggwako olw'abaami, eddiini etuggwako olw'okuganja. Buli lw'ofumbirwa omwana oyagala kuba osinga okuba omuganzi, buli lw'ozaala abaana oyagala obuya abasinga okuba omuganzi. Ne tutandika okweraguza shiriki omutonotono n'omunene. Abo baseeka abatwala abantu banaababuulira nti abakyala bangi batuuka e Makka kaaga n'ebabula. Ne batagiraba ne bamalayo ennaku zonna wallaahi nga kaaga yabawanda nga tebagirabye, nga gw'olabemu ye ng'alaba musanvu. Ng'oli buli bw'abaserengeta bw'ati okukira Muharram aleekaana yalina engo gy'alaba. Abo baseeka tebakaayana nga bakuza mu hoteri nga weebaka ne shirikiwo. Haji nga ssente zifa ng'eno bategeka emikolo bwe giti ng'emmere tugirya kuba balooza nti buli eyalinnye ennyonyi yafuuka hajati. Ye nga wallaahi si kye kituufu. Mbakingiriza bakyalamu obuganzi Allah yabugaba, abaana abalungi Allah yabagaba, ate eddiini ogifuna nga Allah tagattiddwako kintu kirala. Basaba nnyo mwegayiriremu ng'atusaasire kuba emimwa gyaffe ffe gisobya nnyo, emitima gyaffe gisobya nnyo, amaaso gaffe gasobya nnyo. Kubanga kati muntunuulire naye abamu bagamba kati kyogera biki, kubanga alina shiriki gwe yakeereddemu, kati bwe mbyogerako tayagala. Ndisaba agamba ye bamuzaala nga mukazi mu Katuliki, wabula bwe yakula yasiramuka. Okuva yasiramuka agenze afuna ebirungi bingi nnyo. Ebikemo bingi naddala erifa abaweereza mu public offices. Abantu balowooza ekyo kyokka nabye chairman ng'agamba ofiisi ne bakuleetera miliyoni 2. What is miliyoni 2? Obusente sente naawe. Bantu baleeta ssente, bantu batika pikapu ne baziteekako ssente. Buuza oyo kasanafu akubuulira emirimu bye babeeramu, Allah abawa okukola tawuba buli lunaku. Kubanga mu emirimu gyammwe bw'otakola tawuba buli mwaka oba oli wakusaasirwa. Naye ekikulu kiri kimu, ebikemo bingi nnyo mu public offices. Olaba ofiisi eyiyo ng'omuntu gye weekolera ebeeramu ebikemo, olaba amaka gabeeramu ebikemo. Naye ate offices ezikaabya amaziga, ezisalirawo abantu obulungi n'obubi, ng'omuntu azze ng'aye ayagala kino naye ng'omuga kino kyekituufu, gw'olowooza ki? Ono agamba okusalamuka kwe tekwasanyusa Ekereziya era nga ne taata we yafuna okusonzulwa kwali kw'amaanyi nnyo era nga baatuka n'okumusosola mu Ekereziya. Zisenya abantu okukola hijja. Nze Fatuma ndi convert, nze nakulira mu maka g'Abakatuliki era ewaffe nze musiraamu aliyo. Nze musiraamu aliyo. Naye bwe nabadde nva ku hijja taata wange Ssaabakristu yajja n'annyaniriza. Naye ng'olunaku lwe nayatula obusiraamu ne faatha yamugaana okugenda ku mmeeza entukuvu mu Kereziya. N'amala omwaka mulamba nga talide ostia kubanga muwala we yagenze n'afumbirwa omwami omusiraamu. Naye alhamdulillah bukyanga nfuuka Fatuma ebirungi bijja buzze. Biyikanga amazzi era ne baganda bange basalira bonna bakyuke bafuuke basiraamu.
naye fe abapya mulina otwagazisa kubanga obusiraamu busembeza kitono nnyo naddala abakyala. Naye ate ffe mu gavumenti eya wakati tugamba educate a woman and educate a nation. Ffe nga ffe tusiiba n'abaana bammwe buli kanaku awaka. Omwana alifatiha alina kijja ku maama we. Sheikh Muhammad Kalabuzi, Supreme Mufti wa Uganda, alabuddewo bonna abagezaako okulumbagana amasomo ne batuusa ku bayizi obulabe. N'agamba kino ekintu kikyamu okuba n'abaana baba tebalina musango gwonna gwe baba bakoze. Bw'obeerawo mu nsi ng'oli okujjako okulya n'okulya nga bitukulamu byokka ebiwasigaliza. Naye ate bano bootawaanya mwe muli baminisita, mwe muli bapulezidenti, mwe muli abantu balikuba muki ate osazeewo basaanyeewo oba otukoze bubi oba okayanya ttaka oba okayanya ssomero kikirala tolumya abaana baggwanga nga bwe kyabadde eddakanyonyi. Sinafuna kutuukayo naye nga twali tubigoberera ebitambula. Tuvumirira embeera eyo bonna bwe babadde. Obanga olina kyovunaana tokiteeka ate kuba talina musango. Naddala abaana baffe oba olumya bazadde oba olumya ggwanga. N'ekyo tuvumirira embeera eyo eyabadde ku ssomero lyaffe. Supreme Mufti alabudde ba RDC mu disitulikiti ez'enjawulo abagezaako okulaba nga bamuziyiza okukola emirimu gy'obusiraamu. N'abagamba ye aliwo mu mateeka era buli kimu kyakola akikolera mu mateeka, so balina omuleka agende mu maaso okutambuza emirimu gya Allah eyo yonna mu bitundu gy'abeera agenze. Nagasanga nti super omugajjanguwa naye akola ekitiibwa ekyo. Muwulira bannange, n'ekyo nze byenkola mbikolera mu kapasite eyo. Nina constitution, nina olukiiko oluntwala, nina buli kimu. N'ekyo ntambula mu ggwanga lya Uganda ng'omukulembeze omutongole byakola ebitongole mu ggwanga lya Uganda. N'ekyo obuvunaanyizibwa bwammwe n'ebweru w'eggwanga. Nabadde mu America ate mpita mu VIP eyitibwa muntu batategeera passport nina myufu sitegerekera tonategeera sonaladabi ekitegamba kitegeera RDC kuba ajja okuba ebintu bitambula naye nga bimitako buyisi bwetyo tutambula mu nsi ekutambula kwaffe kunyweza buddiini yaffe obusiraamu esigale ng'erimu ekitiibwa ngaetuze bana bali basanyuka erisanyu twagala mu nsi. Bano badde beetabye ku dduwa ey'okujaguza maka ga Ssebadduka agasangibwa e Nakifuma obwo mutabani we yafunye eddaala y'omulamuzi w'eddaala erisooka wamu n'okumukulisaayo emmeka gy'abadde agenze okulamaga ofuna ekitiibwa kya Hajji. Sheikh Ssebadduka agamba okuva we yagenda emmeka afunye ebirungi bingi era nga abantu balina okwetanira okulaba nga bagenda emmeka. Oli takulimbanga teri yatuuka ku Kaaba nadde nga yavuwala. Nze buli mwaka nyeenya ki ddaala nyinza okwekwatamu mu ssente naye nga Mungu tanzikiriza. Kati bwe nfuna looya mbasirinye, nenfuna omulamuzi mbasirinye. Kati bwe Mungu omanyi kuwa ssente zokka ab'ebitambaala oba tolinye abazzukulu balazeewo. Waliwo wano bwedda abansungu abaddugaze ekkanzu bazzukulu sikangako ki wansi. Kati ajati oyo 9 ogenda e Makka ne kugaana 2 n'agamba sooka onkuba embaga. Ab'enakawa n'ab'ennaggulu mpulidde nga musaakanya embaga temwagiriiko kiri kuliko gyenambo tewali yayaguziza olwo abantu 10,000. Okwongera kumanyako weekumire ku Bukunja TV.